Sinkulamusizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Yuno Geno amanyikiddwa nga Geno Ssejjusa afuddeyo ng'agamba yeekokkola obulamu bwe yamala ng'ali mu magye, nga yeekokkola mwami we Kaguta Museveni, nga yejjusa n'okwejjusa okusinziira ku disappointments z'afunye mu ritayamenti ye ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Zino ezimu ku nsonga ezamuddusa mu ggwanga ssaako n'ofuna retirement si gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nkwanirizaako nnyo, ntegeeza nti ku Yugi Update TV osinzira okuba ng'otuwuliriza, gwagala otweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe, kikooneko koona ne mukade kajja kuyambako nnyo okuleetera obubaka oba information buli enaaba egenze ku mukutu guno gwe mukwano gwaffe ali eyampuliriza. Mmwe abali emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo. Mwebale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Bategeeza nti mbaagala nnyo, sola beebaza ssekinnoomu, naye munzikirize nkozese n'eddoboozi ery'awamu sobole okubeebaza omulingo omukolo ogw'amaanyi ogw'obutaweera mumwe na munna bannankyukakyuka abalwanirira eddembe lya Uganda, abalwanirira Uganda empya, mikwano gyange abali eyo. Geno Ssejjusa yamala emyaka mingi nnyo, kyenkana 26 ng'asaavinga mu magye. Wano yasaavingako era omukubiriza w'amagye ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Mu mwaka gwa 2023 yasalawo n'alangirira nti agenda kugenda ku ritayamenti ye. Bwe kityo kyakolebwa era n'omukolo gwe omugenyi omukulu Yoweri Kaguta Museveni yakiikira ddala bulungi nnyo. Naye Geno Ssejjusa agamba nkyekokkola era Museveni yandisappointinga nnyo. Oluvannyuma lw'okubeera mu magye nga mpita mu bulamu obuli luxurious, nga buli kimu nkyetaaga, bwe natuuka ku retirement age, ng'omuntu alina okulitayalinga agamba ye bye baamusuubiza okufuna ng'omuntu asaavinze magye ebbanga n'ebbanga teyasobola bifuna. Era ssaawa zino ali mu kwekokkola gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Okumanya kyamunyigiriza nnyo, yatuuka n'ekiseera n'abotola ekyama kya mwami Yoweri Kaguta Museveni, era nga kino kye kyama ekyamuviirako okuba nga adduka mu buwaŋŋanguse. Kuba tujjukira bulungi kino kyamuleetera omukwata okumusiba, ekyama kye yayasanguza. Kyama ki ggwe mukwano gwange ali eyo? Ono yavaayo n'abotola ekyama kya mwami Yoweri Kaguta Museveni ekya Muhoozi Project, n'alambulula ensi nga Museveni wali mu nteekateeka ezireeta Muhoozi Kainerugaba mutabani we okuba ng'asikira entebe y'obukulembeze, era ono kye kyamuddusa mu buwaŋŋanguse, era tujjukira bulungi nnyo nga yasibibwa nako. Kati avuddeyo n'agamba obulamu bwange tebutambula bulungi, buli mu disappointment, ng'era civilian yenna yantambudde. Ebbanga ddene abadde asirise nga yeewala nnyo public information yonna ne public conflicts, ne conflicts eziri mu public eziyinza okuba nga zimuteekako akakyabaga. Abadde asirise ng'atambuza bulamu bwe nga ye bulina okutambula gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati gw'olowooza ki ku statement ng'eno? Kitegeeza nti abakulembeze b'ebitundu byonna tubategeeza buli sekita gy'olimu, obanga olaba wakyaliyo chance ey'okukyusa eggwanga lyo, vaayo ogambe nti ekyo nedda tetugenda kigendamu. Kubanga n'onoogaana ojja tutuuka ekiseera ng'okaddiye ng'olaba mwakola ensobi ey'amaanyi ng'olina we weetaaga okujja okukyusa naye ng'obusobozi tebukyaliwo, nga buli kimu kikulumiriza. Kubanga byonna ebigenda mu maaso bano abasajja baabirimu. Newankubadde yavaayo n'ayasanguza ekyama, naye nze ŋŋamba okuvaayo okwasanguza ekyama bino bye bimu ku byabaleetera obutakkaanya, kubanga buli muntu yayinako kye yeeyagaliza. Bano bonna baalina abatabani. Kitegeeza ki? Nti bandyetaaze oba oli awo okusinziira ku ddiiru zaabwe nti oba ono mutabani wange w'ova ku bukulembeze naye n'ennyumba ekikwatemu. Kati obuzibu awo obulaba we buyinza okujjira. So tukubiriza abakulembeze baffe, naddala mmwe abakwata mu ssemateeka w'eggwanga Uganda,
olw'ebbaasa ze babafujjirira. Mukola ensobi y'amaanyi kubanga mutondawo ekintu kye mutagenda kusobola bbanga lya bulamu bwaffe bwonna. So mubeere beegendereza nga muli mu bifo ebinene eby'obuyinza, eyo gy'okomandingira, naddala mmwe ab'ebitiibwa abali mu magye. Tubasuubira ng'abantu abayinza okuba nga mulowoozesa eggwanga era nga mmwe musuwa gwa Uganda, mmwe mukwatirira eggwanga Uganda. Mulina obusobozi okukyusa eggwanga naye ate temulina buvumu kutandika ekyo. Omuntu wonna w'oli kikwetaagisa courage na buvumu okulowooza nti noosobola okuseetuka mu kifo ekyo ky'olimu okudda mu kifo ekirala. So abakulu baffe ab'amagye mu bitiibwa byonna gye muli, mmwe mukyakuumidde eggwanga lino emabega. Olunaku lwe munnaasituka, olunaku lwe munnaakera ku makya ne mulowooza ng'abasajja nti mwetaaga okubaako ensonga gye mukwatako egenda okukyusa eggwanga n'odditwala mu maaso, Uganda emujja okuba nga mugibbuludde. Kutegeeza nti nno badde muwuliriza mulungi, nkwagala nnyo, sharinga, commentinga, jangu subscribing, ky'oba omanya nti mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV.